Maulana wotabadde madde wano nga neeyagalako n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka n'abaana abalala naye nyingira omwaka kambasabire essaala essebo buli ali wano waliko omukono waggulu Mukama Katonda omusaasize w'ekisa amiina bw'abambe eggulu ate nkumanyi olina essaala enkambwe ojjukira essaawa eyo yali ebuze Mukama Katonda omusaasize w'ekisa amiina bwe yatonda eggulu okukali mpagi amiina yatonda enjovu ng'erina akakira katono amiina Mukama Katonda gwe yazaako CBS amiina Mukama Katonda gwe yakola Buganda ne Uganda amiina nsaba abantu bano babeere balagi amiina buli alina obulwadde buwone amiina nsaba okuume Ssaabasajja amiina amiina Mukama Katonda amiina nsaba omwaka ogujja amiina eza microphone Mukama Katonda nina omusajja gwe nsabira amiina 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 Maulana yatula ebigambo ebyo bikulu nnyo eby'Obuganda essaala eyo namunye ery'Obuganda ngambye nti Mukama Katonda omwaka ogujja Mukama kyekyo amiina essaala buli amwagisegedde basabale tetubagaliza omwaka omujja gubeere gwa mirembe tusaba Mukama mwenna abakuume nga muli balamu Maulana Ndweni thank you so much awagale Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda naki Aleini Tulichewapa tuchizi changako Magolo jongera ngoko